So Katonda ayambe kasana abantu muli mukulamaga mugenda Namugongo. Mwenye abantu batambuze ebigere. Abantu batambuze ebigere. Bagenda Namugongo. Ne accidents banaye zisusse. Era banaye kampiseewo kano bambi muvuge obanga abankiyitya. Kubanga okuvuga empolo bana ky'abantu tebakyakiwulira kati muvuge n'obwegendereza. Wanoza okuvuga empola ate munaye olugendo balwongerako kati kilomita mekono tukaddi. Naye bayongerako abantu bayita Katonga butereevu kati. Kati ensangi wali yabadde ensangi kale Masaka Road ba pilgrims babiri abalamazi bakoze iki bafudde basi ekoze iki olio emuwabo enduzi muwabyeko bambi bukyempulidde ku mawulire bagenze mu ggulu era ndowooza kubanga bafiiridde mu kkubo lya Katonda omuntu watambulira okuva eno Masaka kuba wadde eno zabava mu diocese oba yawa simanyi bulungi naye nga wadde bava wano Masaka bwe twayogera luli ku bintu by'eddiini abantu abamu bankubira amasimu ne bangamba mbumpiseewo woyina okoma bakugamba move slowly ndi nkubye nnyo naye kino kyenjogera olwaleero buli muntu akkirize nga bw'ayagala okukkiriza naye ate namwe temuyitawo waliwo ekisukka so njala twogere ku Namugongo ono Namugongo atuuse era abantu balamaga abantu bali mu kulama wakusatade eno era emikolo gigenda wali abantu in fact abakatoliki basubira abantu abasuka milioni emu n'ekitundu abakristaayo basubira abantu abasuka 5,000 abasiraamu babaddeyo olwaleero abasiraamu babaddeyo gwe tekimanyi nti waliwo abasiraamu be batta ate nabo bali Namugongo be basinga n'obungi abasiraamu abattibwa be basinga n'obungi era olwaleero bagenza okubasalirayo edduwa okujjako omukulu w'obusiraamu yansanyudde wamini omukulu omusiraamu omu yansanyudde yagamba nti ffe tugenda kulamaga naye tugenda kubasalira tugenda kubasomerayo edduwa kati oba tugenze kubalombera edduwa naye nga tubalombera mu kifo kiri e Namugongo kati oba tolamaze oli bwagamba tugenda kusoma emisa e Namugongo naye tugenda kulamaga enjawulo eriwa awo nagenza okulamaga yaba tegenza kusoma misa sheyi agambye bagenda kubalombera edduwa awo bali abattibwa bagenda okulombera edduwa era ebaddewo olwaleero okitegedde olwaleero nga lumu omukolo gubaddeyo bamasheki balombya ki edduwa kakati mbuuza ababaddeyo bo balamaze oba tebalamaze okulamaga kyeki okulamaga ndowooza kuba kulambula kifo ekirowoozebwa nti oba oli awo kitukuvu ng'era emikolo gy'okolerayo gya nzikiriza gya bwakatonda nga ogifunamu empeera empeera yani agigaba Katonda yagigaba ebisuubizo by'empeera eyo biri luddawa Katonda asuubiza ati abana abagenza okulamaga egindi waliwo Katonda yali asuubiza abasuubiza dda mu bitabo ebitukuvu ndibona ogenda Namugongo kale nze kanjogerenga nti bwona ogenda emeka ndikuwaaki empeera kazi emeka yagamba kukuwaaki mpeera yaki teri mpeera eri awo nti eno bweti naye gwe osuubira busuubizi nti empeera ejja kubaayo kati kino sooka okintaaseemu ombuulireko kati gwe oba ombuulira osoma ddiini ki musiraamu lwaki bw'oba osala ekisolo kyonna otunula mu kibula otunula mu kibula olw'ensonga nti okusala okwo it is an act of worship
era nga bwe twalagirwa okutunula mu kibula nga tusaala okuba nti direction ya Kaaba kwa Kaaba tugambibwa nti nyumba yani ya Katonda. Kakati ne bwoba osala ewange ekisolo kyoza okusala ewange era okitunuza mu kibula gomanye emigenzo gy'ekino ne bwe tuba tusoma Qur'an nti ojjeyo Qur'an osome nga an act of worship era ofunamu empeera bw'oba otunudde mu kibula naye bw'oba otunudde ewalala nakyo tekirina buzibu ne bw'oba ofuna wuzu ogenda okusaala era ofuna empeera ng'otunudde mu kibula naye ne bw'oba otunudde ewalala tekigitta. Kati bw'osala ekisolo kyange ng'okisalidde ewange ng'otunudde mu kibula sikirya okirya ebintu ebimu mulekeraawo kubyekwasa olwaliwo ngenda kuyita kumpi saagala kuyita wala ayagala mpite wala nsobola kubanga ye wala mmanyiyo ne bwino yena mulina naye mpise kuki kumpi ebintu ebimu mbitwale nga byangu. Tubadde Namugongo abantu bazimbye ebigere Red Cross yeyambyeko ambulance zibaddeko kugundi ez'enjawulo nzikiriza ya ndowooza yaabwe nakugambye nti buli yakkirize mu ndowooza yaabwe naye nze Namugere eggulu bwe liba liri Namugongo nga nina kutambuza bigere eryo lya nnema kati gwogenda kubeerawa ewa ande 3 June nja kubiri waka wange ng'otudde okamala obukamazi ku TV ng'olaba bali abagenzi nyimirwe ate anyway TV noze zisinga bye bijja okubeera tewali zisinga ng'ogyeko salaamu naye zonna zigenda kutunula wa Namugongo kubanga baba bali mu sente olwobakola olwo TV ziba zikola sente ekirala kye tunaalaba ku olwo kati bwe mbasaagala kulaba Namugongo olwokola TV nina Jason teekako salaamu TV oba zimakula ziraga obuzannyo ku buzannyo nezino zonna ezi broadcasting wano tuyina kubeera Namugongo kwolwo olwobakola sente olwobakola gotekimanyi olwomunamawulire ffe tuba tukola kyaki yasasudde zi TV zino ne bwesaba sente kyaki nti mutuwe sente musobole okubroadcastinga ebintu bino television zisasula kyaki nekera ku makya nega nti omuntu yenna anajja Namugongo okubroadcastingirayo okukolerayo okuweereza butereevu okubroadcastinga live ayina kusasula. TV zisasula zisobole okuwa abantu bazibeereko nga tebazivaako viewership eneme kuvaawo baba bakola ate nga nagina nga abadecoders gye tusubscribing gye tugira nabo babeera bakola sente olwo nnyo buli watubeera ku TV bwe tuti nga tulaba bakola babeera bakola bali abago TV Star Times because ezo baba bali mu sente nga bakola n'aba TV bano bennyini nga nabo bakola ng'okimanyi nti nno TV esasula sente mpitirivu buli mwezi okubeera ku Go TV oba ku Star Time oza byabwerere kiryanga bwolaba radio betube nkusasula sente mu UCC buli mwaka osasula omusolo ogwo obeereko kati okubeera ku Star Times kikwetaagisa bw'oba wakagundi akatono kanova kikwetaagisa ng'osasula omutwalo gumu 1200 buli mwezi kyokka ezo sente ze tusasula zigenda kuba li aba DSTV zigenda kuba TV bennyini nti bukedde aba DSTV bazifuna ne basasula nabo ne baba kati zibasasula mu UCC mu government y'eggwanga muno nenge isinga ziba zaabwe ngabbo nawe TV yo esobola okulanga omanyi nti n'olanga ebirango bana bakola business balanga ebirango byabwe ne biranga ku TV ka TV ina kubeera ku DSTV kuli nze nfunirawo muwo omulabi wa TV ofunira mu kulaba tewali kirala n'okwata sente n'osasula olabe tewali kirala era sente zo kuyo sikunyunyuta nnyo bakyakunyunyuta nnyo kubanga we tugenda wano kati waliwe tulaga wojja okutegeera nga ne TV nazo ne radio stations nga nazo tezikyali ku FM
nga nazo zigenze kati ku digital nga ziri ku digital wetulaga okusasulira okola be TV owulye radio wetulaga ate wabulamu katono ekisanya ekijja kinagenda okutuuka wabulamu kaki katono abwe tulaga kubanga n'abatandisa okugula radio banaate bagikalubiza nnyo era kye bakola wetugenda waliwo n'abatandise kati nze nina n'abatandise okugula radio kati ebadde medium of communication yama waliwo abatandise okugula transmitters waliwo abatandise okugula transmitters ne Masaka waliwo abawambye nga bagenda zonna zi broadcasting ne Masaka zigenda kusasula ku bo kugundi yaabwe ku channel yaabwe ogenda kuba togamba bugambi nti bali be bakola ki be bakusaako togamba nti kyana munana katonyeze munana tukuweereza tusinza wa ojja kuba gwosasula basasuzi gwolya broadcasting nenga bali kati gwe wakina na munana oba 93 oba kibi osasula ono wa decoder yandibadde nga decoder transmitter kwokolera enjawulo ekigenda okubeera kigenda kuba kiyamba abantu abama radio obutagira bunaala ate bukoze butya kubanga kino kigenda kubeera ku satellite so kati kino kitutwala maaso kitwongerayo ensi weeraga tuyina gumira oba kitukosa mu ngeri kino kukosa kino nagamba bwe nti omuzungu talina kintu kyaleeta nga gwe kikuyamba ebintu byayita biba bikukosa kyovanze omuzungu etya kati esimu zino olwaleero njagala tukkiriziganye akati kano esimu eno kagigira kagiseesa waliwo obumu bwe bagirirako akati kano kaakano esimu yo kagiseesa lwaki engalo zigiseesa okimanyi nti ekulira ku musaayi gwo guno kaluberi wala anti era gwe musaayi gwo gwolina kitegeeza ni naye eyongera kunywa ekendeza bulamu bwo olowooza nti eno nnungi nnyo gy'oli yo kimanyi nti eno bbomu gy'olina ate owuuna ki okimanyi nti esobola okubwatuka okimanyi olwaleero okimanyi nti omuntu akutte kano kamapeesa noono baawukana okimanyi nti ono bw'obeera n'essimu nga kweyogerera bw'oba oyogerera omuntu asobola okutegeera wooli ku satellite asobola okutegeera akutulakinga n'ategeera wooli ate ekizibu enza okutegeera ono waali wakano kamapeesa ne kati olwaleero otandika okwogera ku simu enaga nti oyo ali luddawa ali ku sports club okay tolinaawo kitegeeza ki nkugamba nti wetulaga mu maaso wetulaga okufa kuteeka naye ekikulu nti omuzungu yakendeeza bukendeeza ku myaka giwandibadde omala n'ateekao nalikaluga nti abaddugavu bawangala emyaka 49 emyaka 5 aba awangadde nnyo naye nga lwaki bwe batukolera ekintu ekyo batukolera life span nga gwogintegekera nga Katonda yantonda waali okimanyi nti essimu eno ogiteeka mu vibrator amusawo takukkiza ogiteeka ku saidi ya mutima lwaki eyina amasannyalaze no mwennyini batugaano ziteekamu naye ng'ate tuziteeka nina kintu kye nalabya mbegako eyo waaliwo emisipi waaliwo omusipi ng'omusipi guliko akantu mu musipi muno nga gulimu akantu naye nga bagamba nti akantu ako kakendeeza amaanyi g'ekisajja nalaba emisinde abantu gye badduka ng'ogenda okunonya abasajja babagiremu akantu ako mu musipi abantu mwe mwagala obulamu bwammwe nakati nno ebisibu bye mulina tebyali gundi tebyali bya ate obuntu tebwalimu bwalimu mu misipi era yali agireese wano okutta abantu baffe era bazungu
ne badduka ne babujjamu olwani yalinga abujjamu bano abasajja n'abamu bano abakola engatto basumululanga ne bajjamu obuntu obwo nga bubeeramu mu misipi ffe tulabye tulabye emikweno wano gwe ebintu bingi bye tulabye wano mu ggwanga gwolowooza nti abantu okuva edda nedda abantu amanyiga ekisajja gabagwangamu kati olwaleero abantu bye balya gwolowooza nti omuzungu ankoledde birungi talina kalungi kakolera gwokimanyi nti no n'empeke zomira zongera kukendeeza ku bulamu obwo okimanyi nti n'okulwala ebirwadde bya lusaazi bingi byonna bikoleddwa mpeke zino zomira ne zituula mu lubuto ne zituula okwokya buli wantu woziteeka gwokimanyi nti no nze tombuya na muzungu bwe mba njogera ku muzungu wabula bannange nti oba olaba wekugambira nti bizinensi eno gye yalisooka okuleeta wano kalifomu gye yatukubamu yali amadiini singa tyatukuba kalifomu oyo singa ebyo bingi temubirina okitegedde bannange nze ku lwange ebintu byonna mbirabanga bwe biri abagenze Namugongo mbogeddewo katono abantu mugende yetegese mugende n'abalala bagenda kujja kubanga ono fiiki ono ye tagenda kujja nti agenda kulamaga naye agenda kera ku makyali nnyo emmotoka ajje ne kamera ze atandike okulaga abantu ebibaddeyo kati olaba olwaleero waliwo abagenze Namugongo nga bagenze kusaba abantu balina ebizibu bingi yensonga lwaki abantu bali mu madiini ne waliwo abagenze Namugongo nga tagenze kusaba ng'agenze kunoonya musajja oba mukazi waliwo abagenze Namugongo ng'agenze kudigida emiziki katonda wange waliwo abagenze Namugongo okutendereza mukama sebo okuva Namugongo ku kereziya oba ku kanisa okudda mu butawuni bwonna obujjudde awo kati bonna bali mu ssente empitirivu amabaala gakola okufa woteri zikola okufa n'abali ebintu byabwe biri bali mu kulya okukamala obukamazi gy'obeera ndi yokka gye bisula kati oga nti bonna bagenze kulamaga sente etambula awo kati ezo zonna sente zifuluma kati olwaleero nze kambeere Masaka nno omuntu anaava egundi eyo Namugongo okimanyi obwavu avaayo nga kati nage mulimu n'abavaayo waliwo abavaayo nga bayina embuto abalala ne bavaayo nga bayina obulwadde ng'ekyabatwala kirala ne bakola kirala era bagendera ku mulamwa mulala bawunzise bali ku mulala kati nno waliwo omulala ye yatugamba yali atambula mu ne batambuza ebigere baali batambuza ebigere basimbula ku parishi nga basobola okuva ekitovu oba ekimanya ku dayosisi ne bagenda ne batambuza ebigere bagenda okutuuka Empigi nga guli omulama gw'okutambula gwo baguvuddeko basigadde bali bameka babiri bagenda mpola ekyaddi yoli amugamba nti omanyi kye tuba tukola soke tufune we tuwummulamu bwe tumala okuwummulamu fe tujja kulinnya takisi bo balinnya ki balinnya takisi bagenda okumaliriza okuva mu kintu ekyo ng'omuwala ayina olubuto naye nga n'omulenzi tamulina okitegedde kino kyenjagala otegere nti abantu abamu bamanyina okuva ku mulamu omutuufu ogwabatutte ati munaye abaana baffe ab'obuwala oli agenda nga kituufu yagenze kulamaga naye n'asanga erisajja eryo ne likola ki kati nze ne limukyusa tayimingi kati nze wemmeme ntono abaana bange ab'obuwala tebajja kutambula basigalewo awaka oba tofuuse taata mubi ate ntya abamalako emirembe anti mbakuuma baleme kusanga bivubuke binakola ebikemo bajja kusanga ebikemo bingi mu kutambuza ebigere omwo kati kambakuumire wano wobalabira wembalabira olina ekyakyombuuza tulina Namugera Mayanja ono munamawulire mugundivu ate nga munoonyereza diyo twogera ku Masaka nga Masaka tumwogerako ddi tugenda mwogerako naye ndaba obudde bugenzi nyatwogere